ekibiina ki Democratic Party kyatongoza kaweefube w'okwegatta ng'erimu ku makubo omunaayitibwa okuddamu okunyweza omusingi gw'ekibiina bwe kityo kisobole okutwala obuyinza. Reunion ya kutereza kibiina kya DP kukigatta kisobole okubeera n'obusobozi okulembera olutabaalo olw'okununula Uganda. Wabula embeera efujja erabikira e Masaka wiiki ewedde ereetedde abakulu mu kibiina kino okukyusa mu nteekateeka eno. Waliwo abavubuka abaalabibwako nga beenyigira mu bikolwa eby'effujjo. Kati pulezidenti w'ekibiina kino Norbert Mao ayimiriza mu kaweefube ono abaddewo okutalaaga eggwanga lyonna. Okulaba nga tusobola okufuna ebyokuyigirako nga tuvudde Masaka, tugenda kusibamu mu luzungu kye bayita suspension. Mao yeetondedde abantu b'e Masaka ku lw'ekibiina. Ky'omukisa omubi twafunye okusoomoozebwa olw'obukambwe bwe twalabye n'ebikolwa eby'obutujju nga pulezidenti w'ekibiina era omuntu eyakyaza buli mugenyi. Njagala kwetondera abagenyi baffe mu butongole. Ategeezezza nga bwe wagenda okubaawo okunoonyereza ku kiki ekyaviirako akacyankalano ng'era baakubonerezayo yenna omusango gwe gunakka mu vvi. Tugenda kunoonyereza ku byabadde Masaka, tumanye ani akola ki lwaki. Bwe babanga banna DP, ssemateeka wa DP waali, tumanye engeri gye tukwatamu abantu baffe abatagoberedde mateeka. Bw'abuuzibwa oba ng'okusalawo kwe tekwesigamye ku mubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi ne Mugisha Muntu kwanirizibwa mu kitiibwa, Mao bw'ati bw'ayanukudde. Twetaaga abalwanyi ab'amaanyi. General Muntu ne Honorable Robert Kyagulanyi ze nabayita, ne Kano Besigye namuyita lwakuba yalina puroguramu ya kugenda Sheba. Mu reunion tetusosola. Norbert Mao agamba nti abamu ku bakulembeze mu kibiina balina ebigendererwa ebyabwe. Byavudde ku bakulembeze baffe abamu okulowooza nti omukolo ogwo gwakubawa omukisa okwegulumisa n'okwepromotinga. Democratic Party kye kibiina ekisinga obukadde mu ggwanga naye ng'okufuga eggwanga lino kukyakyesulubye nga Nassi bwe yeesuluba engalabi. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi. Only strengthens Museveni.